Ewe yali Lord Mayor Elias Lukwago sibirungi oluvannyuma lw'okuba nti nno nawambiddwa ab'ebyokwerinda era nga bamugye mu maka ge nga oli mu kuba nti nate olaba akatambi ako ke tuli mu kuba nti nno tukulaga Lord Mayor we bamuwambidde munnange abadde ali mu kunoonya General Muhoozi yavaayo n'abeera nga ate akola akatambi n'alyoka agamba nti ali mu kunoonya General Muhoozi wabula tali mu kuba nti nate omulaba General Muhoozi yandibanga ye yalagidde okuba nti nno nawambibwa nze naawe tujja kubeera nga ate tubitegera katusooke tukwe akatambi kano tulina okumufuna mu buntu wali etakulatizimukesi naye weewa okumusanga lukyali lusozi gamba tamanyikiddwa waatuula nti ofiisi ye yeeno eyenkalakkalira nti yeeno naye ate n'abantu baffe abatandise okubuuzaako olunaku lwajjo nga bababuzaabuza babazza wano babazza wali babagamba kino babagamba kiri keka akatambi munnange kabaddeyo akamala okuba nti nate akola omukulu Elias Lukwago wabula Simon Kagwa Njala avuddeyo nalukagamba nti we bawambidde eyali Lord Mayor Ssaalongo Elias Lukwago mbu munnange bamuwambye mu kiseera nga obulamu bwe si bulungi nga woli mu kuba nti nate olaba screenshot eyo mbu obulamu si bulungi ekitegeeza nti ono mulwadde twongere okuba nti nate tumusabira wabula munnange yo polisi ku makya yavuddeyo n'okwegamba nti ebyokuwamba kwa Elias Lukwago mbu tebimanyiiko okitegeera mbu naye we banaba bafunye ekiyinza okuba nti no kye kimutwaziza lwaki bamuwambye ali luddawa mbu bajja kujja babeere ng'ate babitugamba bwe tweyongerayo Honorable Kabanda si birungi eno si yeyeka wabula ne Frank Gashumba oluvannyuma lw'okuba nti no basuuliddwa General Muhoozi olugero lugamba nti okalya dda okitegeera kale nno munnange bano nno basuuliddwa era nga General Muhoozi avuddeyo n'alagira Nuwangira abeere nti nategeka mangu handover okitegeera bwe kityo nate bwe kiri mu mawulire amalala agatali malungi obufumbo bwo munnange obw'ennaku zino tebukyawangaala kusinziira munnange ku Kano Nakalema yavuddeyo n'alyoka ategeeza nti obufumbo bwe yali Miss Uganda togera ku Stella Nantumbwe mbu bwaggwawo dda mbwera Stella Nantumbwe munnange mbu yadduka n'ebintu by'omusajja mbu yadduka n'ebintu by'omusajja screenshot yeyo gy'oli mu kuba nti nate olaba nga Kano Nakalema bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza Musita Fatasaaga munnange avuddeyo n'abeera ng'ate ayisaamu eggaali Jenkins Mukasa mukwano gwa Kasuku wuuno bamuyisizaamu eggaali mbu asula mu maka ga maama we si byaffe biibino katukuwe katambi Kasuku wama mukwano gwo kigwe bagamba omunene nnyo asule wa maama we mukwano gwo kyo gwe bagamba waliwo gwe bagamba nti nno mukwano gwa Kasuku nnyo nti munene nnyo nti nno naye nga asula wa maama we wamma Kasuku yaliwo oyo wamma waliwo oyo mukwano gwe bagamba oyo mukwano gwa asule wa maama we oyo simutegeera bulungi ani mukwano gwa Kasuku omunene asule wa maama we Frank Gashumba oluvannyuma lw'okuba nti nate asuuliddwa General Muhoozi mu kibiina kya PLU bw'ati bw'avuddeyo n'agamba Calvin Kayanja wuuno awedde si birungi oluvannyuma lw'okuba nti nate Fred Lumbuye avuddeyo n'aleeta bwino agambye nti nno Calvin Kayanja mbu yasasulwa okuba nti nate asuula ekibiina kya Nuupu katubeere nga tukuwa akatambi kano Fred Lumbuye abeere ng'abinnyonnyola bulungi enteekateeka y'okuteeka oba okufuutiika ebyokulwanyisa ku kitebe kya National Platform saako n'okugigumako omuliro ekyagenda mu maaso bano abavubuka badde bagenda okukozesa wookutukavule bo balabika baakivuddemu kati musajja mukulu Christopher Damuli ayagala kukola ghetto structure ayagala kukozesa ghetto structures kye yakola mukimanyi nti omwami ono yaddira ensimbi z'omuwomosolo najja n'agula ploti ziringa 3 emmanju w'ekitebe kya National Platform eno n'ateekayo abayaaye be
abayayi bano bakolagana ebitongole by'okwerinda okubega n'okufuna ebintu ebigenda mu maaso ku kitebe awo niyo okuba nti ekibiina kiri registered tewaliwo activities zonna nkyamu zikolebwa ku kitebe wakolebwa political activities kati ne baba nga baloozinga direction ku bye baali basuubira kati ne basala bagezeeko okuita omuntu ku kitebe nakyo nekigaana kati kye basazeewo to flame oba to ban the headquarters of national platform ng'akozesa ki akozesa abavubuka ba ghetto structures kizitizo nena kuweziganye ye kenyini yestukiddemu ajje mu ghetto ku offices opolotize yagula atandika okunganya avubuka ng'ali n'omukyalo mugendo balaga n'ebifaananyi na ne video kuliko ne ba tiktok bemumanyi benda bagamba nti mwegendeze ne ba tiktok nze ogwengu akulabisa nagwakutegeeza gwanga kyekigenda maaso mu Uganda nga bulijjo nadde banga Promax Loaded ayingiddewo kati Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli nsaba kutegeeza nti enteekateeka z'okwokya ekitebe oba okuteekawo ebyokulwanyisa zikyagenda mu maaso era ng'omukulu Christopher Damula yaziwomyemu omutwe ngenda kulaga footage ono olwaleero zibadde ssaawa 9:06 mpaka ku ssaawa 10:04 omukulu Christopher Damulira n'atuza olukiiko lw'abaana ba ghetto structures ku kitebe kya national platform emmanju waakyo nga basala entotto butya bwe bagenda okukola effujjo ku kitebe ekyo ng'akozesa avuka ba ghetto structures ngenda kubalaga footage ngenda kuba bifaananyi then bawe ne videos ezikakasa ekintu kino omanyize nkuwa information nenkwirako n'obujulizi wano simanyi nti ebifaananyi munaabiraba naye banga bifaananyi bimu tembiraba kati ekyo ekifaananyi okiraba njala kulaga ebifaananyi bino obenga obira bulungi nnyo kati njala soka biisa mu lukwakwayo buli omu abirabe bulungi nnyo byonna bibadde kumanji w'ekitebe kya national platform wonna bibadde kati oyo gwe mulaba ye njagala muteekawo erinnya yaani oyo y'omu ku babaddeyo wandiika erinnya nga kisinga lyogerako oyo naye abaddemu omulaba bulungi nnyo oyo naye abaddeyo leero omulaba bulungi nnyo kati omusange mu restaurant agulidde ekyokunya oba zeewantu nga mutumye mission tasobola kutta oyo abaddewo leero mumumanyi bulungi nnyo oyo naye abaddewo saagala yeewakane saagala akole ki ebifaananyi mpira ne vidiyo nzirina oyo naye abaddewo leero omulaba bulungi nnyo saagala yeewakane abaddewo bulungi nnyo ndoza kansooke nyongezeemu ka light ndoza mujja mutegeera bulungi nnyo kati katusooke tuddeyo wano nga nkyaba waaki nkyaba ebifaananyi obala bulungi nnyo ngenda kuba footage yenna nga bwazze obala bulungi nnyo yennyini kabwejongera wuuyo saagala agambe nti yabaddewo njala kuwa footage saagala agambe nti yabaddewo saagala agambe nti yakoze eki tiyabaddewo oyo si ye Christopher Damulira saagala yewakane nti tali mu meeting zaagala kwokya kitebe kya national platform oyo si Christopher Damulira oyo si Christopher Damulira saagala agambe ate basala mugambo biki byonna njagala kuwa 360 buli wamu ng'osobola okulaba byenkugamba okuddiza mu ange endala saagala agambe ate omusajja yalese information njagala mukuwe mu full swing mu full angle nkyakuwa footage beba abayaye baabo balaba bulungi nnyo kasooka yakuzoomingire oyinza okuba olina gw'omanyiimu nkyakuwa footage oyinza okuba olina gw'omanyiimu
ono Scorpion olugundi ono omuvubuka kato omulongo ono oyo nkyakuwa footage obalaba babadde ku kitebe nkyakuwa footage obalaba nkyakuwa footage yina gumanyiimu nze nkuzuumingira buzuuminzi gogambe nti oyo mumanyi nze nkuzuumingira buzuuminzi gogambe nti oyo okola ki oyo mumanyi nze nkyakuwa footage nze njala kuzuumirira nti oyo mumanyi nga bw'otambuza akatambi njala kati kubaddeko n'omukyalo ono simanyi ani amumanyi omukyalo ono yabadde afinansinga abavubuka abalala batabadde eri mu miitingi oyo omukyala naye ngenda funa feesi ye oyo mukyala abaddeko nga yali alina ensawo ya ssente agenda agabira abaana ssente oyo mukyala oyo Bobi Wine njogedde naye ku lukomo lw'essimu abadde ampita wakuzannyirako n'omusiyazi wo ow'ettake ne mmukubira banzije mu bbulaaka meyiro ow'okwokya ekitebe gwe bantaddemu siri wakuzannyirako okubeera n'ekitebe Makerere Kavule tekitegeeza nti ekyalo kyonna mwakigula fe okujjayo twazze misana ttuku kukyusa bulamu bw'abantu ekitundu omwali mwetaaga eddwaliro omuli abantu abali mu mbeera embi abaana tebasoma ne muzimbamu ekitebe ekitalinawo kyakola olw'okuba mwayinvestinga ssente zammwe za byositeero bwe mulimala mwaka akagoba kammwe zifuuke ositeero z'abaana b'e Makerere awo wali weetaagawo ekitebe ku mbeera y'abantu gye balimu lwaki temwazimba ssomero mwazimba ekikomera ekiwanvu ne mwawukana n'abantu be mukiikirira ani yabagamba nti owa ghetto structure talina kuyita ku kitebe kyammwe awo kugenda ku woofiisi zaabwe woofiisi za ghetto structure eziri awo zikyusa bulamu bw'abantu na kusapootinga ghetto youth kumujja mu bumenyi bw'amateeka kumusikiiringa na kulaba nti wa mugaso mu ggwanga lino Jeno Damulira yatuuse misana ttuku era njagala kukulabula gwe wenna yakubye ebifaananyi ebyo bye mugenda mutubulake meyiringirako mu bba abantu teri yeetaaga kitebe kya Nuupu kubanga okukiyingira twabadde tusobola okukiyingira lwaki mu blackmailinga abantu okubafuukira ekizibu lwaki mutukolerako essente twazze kukyusa bulamu bw'abaana ba ghetto Jeno Damulira kulyamu nabo era olwamaze misoni zaffe n'okukyusa obulamu bw'abantu ne tutambula ne tugenda naye kambabuuze oli awo mubbi abantu essente empitirivu totuukangako n'abantu beetoolodde kitebe mabega kulaba obulamu bwabwe obukyusizza otya awo wali weetaaga masomero weetaaga ddwaliro mwateekawo bitebe kusooloolezaako bantu banaku abantu bali mu bulamu obubi temuyiyiza na bute bwe mubakyusa mwabazimbako ogukomera oguwanvu okwagukana n'abantu be mukiikirira obukyafu mubateera kazambi eyo nayo sitole ngireeta ne mutukuba ebifaananyi without our consent ate awo tujja kadingo nja kudraginga mu kooti nze sizanyirwako katemba byonna bye twakoze twabikoze misana ttuku Jeno n'alyamu n'abaana ba ghetto era n'alaba bwakyusa obulamu bwabwe ate ye missoni ye ezo ghetto mwali mukozesa baana kubalwanya ntalo na kukyusa gavumenti kiki wali obadduukiridde ebbanga lyobadde Makerere Kavule okuva lwagula byositeero by'abaana b'e Makerere ebiri awo ebiri emputo omutali kintu kyonna kye mukoleramu njagala ombuulire wali olinnyeeko mu ghetto eyo ey'e Makerere Kavule mwesibiraawo na kwambala masuuti abantu ababaliraanye emabega obulamu bwabwe buvunda lwaki temwateekawo ddwaliro temumanyi buzibu buli awo oba essomero okusomesa ba ghetto youth ekitebe ekyo kikola kyawo ate tugenda na kuwandiika petition tukisengule ogwo gutebe gwammwe guli mu kkubo lya nnema guli mu ntobazi bwe muba mwagala kutuzannyirako bannange nga mutufuukidde ekizibu ani yabagaye mutufuule subject ani yabagaye muli mission yaffe twagenze kukyusa bulamu bw'abaana ba ghetto kubasapootinga kubawa ssuubi mwabazimbako ogukomera ogunene muli eri mulya ssente zammwe n'abantu be mukiikirira naye mwakakasiza ghetto youth nti temulina kyemusobola kutukola twazze misana ng'ensi eraba si kiro Damulira yatuuseewo misana era ne twolekera ku woofiisi ezi zaffe mwe mulina woofiisi wano zibba bantu emabega wali ffe tulina woofiisi zikyusa bulamu bw'abantu
tusikiriza abavubuka awo tubajje mu bumwenyi bw'amateeka tubajje mu kulwanagana gavumenti tubafudde abantu ob'omugaso muve ku mannya gaffe munjije mu katemba wammwe nina bingi wano byensobola okutensi neewuniikirira. Abitex kyakoze omuyimbi Joshua Baraka munange ate kibadde ekirungi katubere nga tubikuwa oluvannyuma lw'okuba nti Joshua Baraka yagaana bannamawulire okuba nti bakwata gye basiika taata we bwe wali tewafaanana bulungi naye ye Joshua Baraka yagamba nti ekyaganyisa bannamawulire gwa kuba nti yali atasobola kuba nti agumiikiriza ekyokuba nti wanaamaliriza okuziika atajja genda maaso n'okuba nti alaba ebifaananyi bya keesi ya taata we naye ye Abitex ebyo ye abiganya agambye nti ekyalemesa bannamawulire kwe kuba nti ono yali tategese waabwe okitegeera naye Joshua Baraka akyali mwana muto okuba nti nate tumusuubiramu ebintu eby'amaanyi n'okuba nti abeera nga yategeka gye bamuzaala oba gye babaziika kale katubeere nga tukuwa akatambi kano byonna byonna mu bikole naye oswala oluswala lumu nga lwasonga tugina ne tujje Kampala wano ne tukulunga olugezigezi osobola n'okutwala omwana omuwala mu hoteeri n'agamba tesisula mu hoteeri buno bwa mitwalo 3 naye nga bw'otuuka awaka ne toilet ekutte mu byalo negenda kuba ndabanga nti ennyumba ewamu yali efukamidde bafuna bulungi kaakati babuloga babagoba mu kufa kwa Joshua Baraka wano essaawa zino bagamba ali international naye bannange mutereeza wakazi bagenda kyeyagala okugamba oswala oluswala ojja kufiirwa omwana oba omuzzukulu oswala oluswala lumu nga lwa nsonga teriyo kintu abantu abasinga bonna bagagga boolaba mu kibuga balina zaakeedi naye gye bava gye basibuka bw'otuukayo oyinza okugamba nti ennyumba oyinza okugamba nti ennyumba mulimu biyenje messages zigenda okusulamu bannange mutereeze awaka nze muninde lwendi musabire nesabira nina mwesabire olunaku lwe mulijjako ewaffe kyenkugamba singa omuntu yali asobola okukwata bazadde be n'abazaayo wa Katonda n'amukyusizaamu n'amuwa abalala mirembe yandibadde asobola okukikola. Gwe omanyi maama wo kwegezaamu maama we yakuzaala n'akuyonsa naye ng'akwegezaamu. Irene Namubiru yabyogera wano ne bagamba maama tasobya abba Makasi n'agamba who told you omuzadde tasobya nga tulowooza omwana agudde eddalu. Ne waliwo omuzadde akwezaalira n'obula omukwata omusibe emiguwa babatwale mu ddwaliro babakebere obanga DNA matano DNA eza maama wo nga nawe zolina nga ddala wava mu jjiri. Kati just imagine gomanyi lwaki Abaganda bagamba nti omwana omuwala asera na nnyina maama tasobola kuva mu mwana we muwala ne bw'oliba ogenda ate n'omwana omuwala tasobola kuva mu maama we. Abaganda mwe bajja olwo olugero naye maama wa Mirembe yabadde kabaga ka musajja eyale of course abavaawo bubi ennyo ne Mirembe but kyabadde tekyetaagisa maama. Omuntu asobola okuwulira obusungu ku mukadde we naye nga talina kyakkola. Katonda yatukola bubi ffe abaana tetusobola kudicidinga bazadde batuzaala. Naye singa Katonda yali asobola otukubira mu ttooki n'akulaga omuzadde agenda okuzaala bwana abeera ku nsi ng'agenda tuka ekiseera akolagane ne mulabewo twandibadde tusobola omugamba Katonda nkyusizaamu mpe maama omulala naye nga tekisoboka. N'olyoka ofuna obuzibu ku mutwe n'ofuna ebizibu gomanyi kyekitegeeza nga gy'olina okuddukira ng'ate be bakwatagana ne mulabewo ate nga maama wo. Kale ekintu kino tekyansanyusiza. Maama nze mba musuubira nti okke n'oba oyagala nnyo nsambya bamuyita oba Ivan omukubira essimu n'omugamba munnaye mutabani nkwagala nnyo sikulinako obuzibu naye sijja kusobola kubeerawo. Sijja kusobola muwala wange tajja kiraba bulungi. For the good of that. Chobola mama wa Chosen Becky mwagala nnyo. Oyo omukyala ye yagamba omwana omuwala asera na nnyina jadda ye gyagenda ye tasalira mwana we musango maama. Kati gwe olowooza mama wa Mirembe asinga kufuna Mirembe ba mu nsambya. Gwe mbuulira. Kubanga n'enju nawulira gy'abeera mu Mirembe yagizimba. Ne wanabeera alwadde Mirembe yajja okumutuula emirannamiro b'emitwetu. Yajja okumuteekako akawero akakanye temperature. Yajja okusula wansi ku seminti. Siggayo yo nsambya. Kati nsambya yayinza okuba nga amukozesa okwongera okukakasa abantu nti yali mutuufu olaba ne maama wooli
amwagala amukkiriza and everything ebyo byonna tubize ebbali naye tekyalabise bulungi ebyaddala. So olusi bamaama twebereremu, waliwo ekintu kyokola ne kinyumya omwana we ate nga ye mwana we yava ku jjiyo yava ku kirira kyo okusinga omuntu omulala gw'olabye mmwe oyo gw'oliko wamulabira ku muwala wo ng'amukuleetedde nti ono ye boyfriend wange oba ye bba wange. Okitegeera bw'amala nagamutadde then naawe oyina muta kubanga wandibadde takuyita ku mukolo singa yali teyawasa muwala wo, mwandibadde n'okwemanya temwemanyi. Muwala wo bw'agamba nti mutadde naawe ng'omuta mu byaddala bwe kiri ekya butonde it is nature ng'omuta gwakulaze gw'ogenda ne waba tannakulaga nga omukwano gusobola osigalawo naye nga togulaga nga ye mwagulaze tekyansanyusizza. Naye waliwo maama wo wakwegezaamu n'obula okumuzzayo bakukyusizeemu omulala. Bwete tambudde badde mulabi mulungi alikukumira ku Newspark channel kankusabira ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawe mu comment section. Bera bulungi weeraba.